Emikwano giba gya kabisa mu kyekyo nange nkyerabiddeko. Kubanga ekibonyabonya obulamu bwange mpulira nkwagala. Maama ekinsagambiza nze obudde okukya ate era nenzibya. Mpulira nkwagala kufa simanyi kwe kivaayo mukwano wankola ki? Tekamala. Saamu wange akasana kabereberye. Oyongerezaako. Dole y'omwana bwe wali oluyimba abantu twasooka kulowooza oli mukyala wa Ssebatta. Okunvuga ng'onzizeeyo. Oluyimba luno lwavuga nnyo maama nnyo dole y'omwana lwavuga nnyo pati gye wayimba n'owulira nti ng'ekunyumidde ng'ate naawe owulirira ddala nti ngiyimbye n'enjijjayo. Zonna naziyimba n'enzijjayo naye nze ku lwange gye nnawulira yasinga okunnyumira nga nze ndowooza yeesembayo. Negamba nti kale nga bonkalubiriza bbayi mugende mu byammwe naku y'ekikazi bw'etyo leka nkulindira olinoonya embazi nga nange nsirika olyoka omanye nti kiruma mu butuufu wandibadde oyiya nga nange nnoonya okumanya siteera bwasula. Eyo yasinga nze okunnyumira. Leka ti zino omuntu omugadde oli w'omwana n'amanya ddole w'omwana ki tewali twakubanga olulwimba twagendanga mu bivvulu. Abaana bonna ne tulanga netugamba nti buli mwana ayina gye n'eddoleewe bagenda mukanika. Abazadde ne bagulira abaana biddole ne baleeta sho yona ng'ejjudde biddole babbebi basitudde biddole byabwe. Bagamba nti bannange muleete biddole byammwe mwami Ssebatta agenda bikanika. Abaana ne bajja n'ebiddole. Ekiseera bwe kyatuukanga ng'olulwimba lutuuse baawanikanga biddole byabwe waggulu mbu bagenda bayigiza bwe babikanika. Kati omuto yasigalanga amanyi dole w'omwana bamukanika nga yanyumiddwa n'ayiga n'omukulu naye ng'ategedde ki emeseji ye gyeraga. Njagala kumpaamu kapera ka saakasi nno ndudde omuyimba naye Ssebatta ojooga maama yatuleeta abamu kijja kusinziira naye Ssebatta ojooga kagigulawo omutemi ejjinja obwedda ndi wali emmanganga weekaliisa mbalaba ebyenyi siboleka kubeera wankwe babbaffe lwaki mwefuukuulanga onfudde atagasa olimba namenyekera ky'okuzaaliranga ze omukazi ow'abaana Ssaalongo oyinza otya okungalabanja n'ojja ozimbira amalaaya nga nze onsudde eri nga kikekenke saalina wakuzaalazaala gwe waŋŋamba nti nno ojja kuzimba nange kwe kuba kenywanto buli mwaka ne kuba okuyonsezanga. Kati ku saakasi ono jjaddi. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine nkoko. Aina katungulu, aina nakambi. Basenga abayitote. Bikini mama demo. Hela kadebe katu kaneba kama bikini mama demo. Yafunika demo come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. Naye kiroke. Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okudduka bwetyo okusinziira yempa giya n'ensinziira bwetyo Putulu. Okozesa putulu. Bwemira fo. Gwoba oliko yenna. Bamukujjako mufu. Oyaba awedde. Okuddukako olinamu ne giya. Twetaagamu ku money power. Ngezanga amagi. Amavumbe. Bulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati tekawo obuko ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baaba. You do as you wish. Please. Kampala, are you ready? The wait is over. The new shopping giant has arrived. Welcome to China Mart Supermarket, officially opening this 20th May 2026 at Oasis Mall, first floor, Yusufule Road, opposite Garden City. Discover a complete modern shopping world with over 35 fully stocked sectors, all under one roof. From home essentials, electronic, kitchenware, beauty products, fashion, groceries, and much more. And guess what?
From the 20th to 26th May, enjoy a massive 20% discount on all products store-wide. Everything you need in one elegant shopping destination. Enjoy pocket-friendly prices, premium customer care, a modern shopping experience, and ample parking space for your convenience. Why move from shop to shop when the world of shopping is now in one place? China Mart Supermarket. More than a supermarket, a complete lifestyle shopping destination. China Mart Supermarket. Super much. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Jeanette Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. Beyond the hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya. Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Ebiswa gitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi wa musajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubulirira basenga. Ntigenda mutenge mbuno fumba mbuno mbwa? No. Ki one kimutawanya kitiibwa ki ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kyeyateekako essira tekibeeramu bwangu, however kibaamu magezi. bagiyita beyond the hijab. Waleno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi mu bakasitoma mubafuna mbw ate bayitirivu naye enninnya gye mulinnya ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnya ennyonyi. Mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi. Nze bwe mba neetuukidde it's cheaper and more convenient nti nfuna kyenjagala ekinsatisfying bwezo zonna nojja nazo n'ekibalo kyange n'enkibala. Beyond the hijab tuli ku Executive Media. Subscribinga, likinga, bomalo sharinge. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone, and even receive your lab results in the palm of your hand. And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals just a tap away. But the Golden Living app goes even further. Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the Pio reminder.
Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today. Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With the Golden Living app, every second counts. Bannayuganda muwulire ekitabangawo bajjukira process ekutuusaako Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 21 August mu show gy'atuumye Strong Woman live okuyiira $10,000 yebye $15,000 ku gate ate badi $10,000 ate meza ya $3,000,000 ticket zitundibwa ku Papa Sport ku John Color Solutions ne ku Serena Hotel wennyene Irene Namatovu yasinga mu kyabayita authentic Ugandan rhythms enkuba ya Afro Pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ya Afrima Award winner Best Female Artist for East Africa Choreography Irene Namatovu Screen Stage n'amatala 21 August Serena Hotel mwana watu naba muwerekeddeko Fogo kalempiza bimami bijje Be Strong Woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana byeskoba bimadulo kiwoza sente ziwawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'ettaano wereza endala biwagidwa Uniform Pepsi Beniva Logistics Afro Mobile ne Sanyuka TV. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Kando night ogimanyi. Bagita kando night gwokutte gwobba. Bawa wa sugar teyamweganye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababoda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fina. Sente ziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. Diggy 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 da 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 diggy da. Ona baku dance floor come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Biggie boy come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama and Duanoko Executive Media on the Real Time Show with the Gal Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. So, subira buli omwali bulungi kamera nsula. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Badde ogamba ki wamma? Real Time with Mimi Shamima Njali erinnya lyange abasinga mu Peter Zubeida. Neddira mutima omuyanja njagala okubabuuzaako yonna gy'otulabira abali wabweru w'eggwanga. Eddoboozi lyange si ddungi nnyo ekiri awo ennaku zino. Enfufu nnyingi, fulu mungi ate embeera wano nga mbaweereza buli lunaku. Okuva Monday mpaka Monday mbeerawo ng'ondaba okuva ssaawa 4 ez'okumakya mbeerako nga nkuweereza. Programu eno eteekebwamu ssente aba Nile Agro Industries Limited bayina ebintu ebirungi okuli butto omulungi okukozesa ewaka ng'ate taleeta masavu. Okuli eŋŋano, okuli sabbuuni bikolebwa wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda. So tukugamba tutya Buy Uganda Build Uganda. Ennaku z'omwezi nga 21 August. Irene Namatovu akuyita wali ku Serena Hotel Kampala obeere ng'ate omuwagira. Emitwalo giri
15 ne miliyoni 3 awo ku Serena Hotel Kampala genda wataberenga akukyamusaamu ne family yo yonna abeera nga ate ogitwala kubanga yengo omuntu mukyala musanyusa nnyo ddala. Ate omwezi guno gwe tulimu ogw'omusanvu ennaku z'omwezi nga 31 bakugambye batya nti kadongo kamu atakulaba akunyooma bwekiri nnyo. Abakadongo kamu bonna be wali owuliddeko wawulirako ku Mamuli Katumba ani omulala awo Mamuli Katumba Sebatta Sebale Matiya Luyima Mzee Sega Mwenge Wire Mukabya Matiansi na bonna nga bo bamanya abakadongo kamu Luyimba kirwoyagala Chicho yagala bakolere buli kimu bagenda kubeera wali ku Sheraton Hotel Gardens. So mukeereko awo ennaku z'omwezi nga 3 mu lunaku olusembayo mu July gwe guno omwezi gwe tulimu ogw'omusanvu. Ebivulu bingi era ngenda kubeera awo nga mbiyisaamu eri abo abatuwadde obulango be twakolaganye nabo mu kubeera nga ate tubalanga. So nina omukyala mu studios zange wano agenda kubeera nga atubuuzaako era abasinga mu mumanyi abatamumanyi oluyimba wali oluwuliddeko. Oli otya maama omulungi? Mugamba otya? Ndi bulungi. Nsanyusa okutuulako wano naawe. Nange nsanyuse mukwano. Naye ng'olabika bulungi. Tokaddi walina kasirapu koonywa. Olimba. Naye ogenda katulagirira. Kuba kati ife abakuze nga tubalaba tukaddiyo basinga. Leka naawe. Simanyi oba tulina mu kubizibu. Bizibu bye bingi oba bitukozesa. Simanyi. Kati gwe okikoze otya? Simanyi mukwano. Kitiibwa kya Mukama. Naawe weeraba bwerabyawo. Nze naye bulabyawo nga siseetukoba. Akasoso kakuumye, kasimayiro kakyaliko. Olimba. Amanya maama. Amanya bampita Harriet Sanyu. Ni mukyala yeddira engabi. Oweddira engabi. Ensamba. Oba mulamu wange. Sanyu nakanwaki. Bafumbirwa bangabi. Nafumbirwa bangabi. Era nsensebuse wadde sifukamidde. Kituufu. Gigenda gitya? Bwe gityo mpola mpola. Music agamba ki? Music kati era bwati atambula mpola. Takyali wa speed nnyo nga luli. So mu seconds nga 2-3 Mama Harriet osobola okunnyinnyonnyola ku Harriet yani omwana owa Gen Z erono awulira ennyimba zino ku TikTok oba aziwulirira ku YouTube ategeere omuntu gwe mbaleetedde olwaleero. Harriet Sanyu nakanwagi nga mbagambye yeddira engabi era nno batono abalimanyi. Batono bitera kuba lyeri mu kyalo. Kasita nze nditegedde ndiyo mu bannamukisa. Ye mukyalo omuyimbi wakadongo kamu. Yatandika okuyimba mu myaka gye 95. 95 si wala nnyo. Natandikira. Natandika okuyimba naye nga nze kange nti omukisa gwe nafuna nze oluyimba lwe nasookerako yali hit. Saakwebera nnyo. Tewabonaabona nnyo na ndongo. Saabonaabona nnyo na ndongo saakweberako. Tewasitulako ku nsawo z'abayimbi. Natandikirawo kubanga oluyimba lwe nasookerako ne luyitawo ne lusamba busambi akajji baluyita Nnabawanuka. Tugenda lutya maama? Tugenda nno kuyimbamu maama okyali awo. Anti lwayimbibwa babiri kati nze nali Nnabawanuka. Maama obadde oyagala nkole ntya nkuweemu eno sayidi. Saagala kwonoona luyimba. Osobola okumpaamu. Kuba kati sooka otandike maama ndaba ntandika kyange. Wabula bannange ezinsanze nnyo ndabye omwana w'abendi ajja kugwa eddalu. Tusooka okogga nfuuka ebbala zabadde yeerigisanga ennyana n'amaziga gonkaabiza eppipa awo olowooza ky'obuntango nzize. Kati ye paati yange mmanyi yiyo. Teeka yimba ey'omusajja. Maama wange ayagala nnyo oluyimba olwo nnyo. So wasooka n'olwo? Natandikirako nalina ennyimbo ez'omu zenyimba ku stage naye zaalwawo ku likodingibwa
kati lwe nasooka okulikodinga era bwe nalulikodinga lwayitawo buyisi. Waluyimba nani? Ne Muzeeyi Ssebatta. Kati gwe wasookera mu Matendo? Okay. So mbadde njagala nnyo okukubira ekifaananyi gwali eyo omanyi Gen Z era eno bakatandika okwagala kadongo kamu era babadde nga bwe bawulira omuntu ayimba kadongo kamu balowooza mukadde kumbe message yali y'amaanyi nnyo yabeeranga mu nnyimba ezo ekitakyaliwo kati. So gwe ali kuno ku Executive Media andaba maama gwe ntudde naye mu studios zange olunaku olwaleero bamuyita Harriet Sanyu eyakuyimbira ennyimba nnyingi nnyo agenda kuba nga ajja bwatusampulingako katono nnyo nga bw'ojjukira mbongobongo ogamba bannange lwe luno naye kati abali mu myaka gyaffe abali mu myaka gya balunywa abali mu myaka gy'abakasuku mu myaka gy'abamaama n'okugenda bwetutyo nnyimba zaffe waneeno. So olunaku olwaleero maama nnaku z'omwezi 31 babategese kitegeeza ki ogw'omusanvu kitegeeza ki gye muli ng'abakadongo kamu? Ng'abakadongo kamu ndaba nti kirina wekitwongera. Kuba kati kadongo kamu yalinga agenda ggwamu amaanyi abantu abamu bagamba ate kadongo kamu w'abakadde naye mulimu n'abato abamwagala nnyo kubanga alimu message abuulirira omuntu owulira bw'oba olinamu akatoola akakwata ennyimba ezo zibuulirira nnyo lwakuba abaana b'ennaku zinasima baba babiwulira. N'olwekyo ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno ogw'omusanvu buli muntu yenna ajje Sheraton Hotel Gardens. Mu garden awo bagenda okubeera nga omuziki gwonna gugenda okubeera nga gutabukira. So abantu bakusuubira okujjako olwo ng'ogenda kubawa hiitizo zonna. Nja kubawa bwe zinabudde bunaabanga bunsobozesa. G'oli ready? Nze ndi ready. Mukikola mutya okumaintaininga amaloboozi ago maama nga tegafa temukyusaamu bw'oyimba siddi we nagiwulira ku katambi bwe nakuwulira ne mu original bw'oli? Simanyi ndowooza ekyo kiva wa Mukama kubanga waliwo omuntu nga bw'ayimba si bw'ayogera ninga omuwulira ayimba bulala naye nga bw'omutuukako ayogera bulala naye ate oluusi baŋŋamba bw'oyimba bw'oyogera bw'ayimba bw'oyogera eddoboozi lye oli ne baba bakubidde essimu mwattu bw'ayimba bw'ayogera kati simanyi simanyi kyo Mukama yamanyi bw'akikola. Okay, kati maama nyina ebibuuzo byange ku luyimba lwo olwa ddole y'omwana. Soko njagala soko yali hiti yo yakumeka ddole y'omwana? Ddole y'omwana olowooza si yeyaddirira n'abawanuka. Yeyaddirira n'abawanuka. N'abawanuka abakkakkana bw'ati ate ne tuleetawo ddole y'omwana. N'abawanuka gulawo tosibaawo olugi. Fred muno nze mpita. Okay. Ddole y'omwana. Ddole y'omwana bwe wali oluyimba abantu twasooka kulowooza oli mukyala wa Ssebatta. Naye ow'omuluyimba tandise okunvuga ng'onzizeeyo. Ow'omuluyimba kaakati muyimba ddole y'omwana oluyimba ani yaluwandiika? Muzeeyi Ssebatta yennyini n'akuleetera vaasezi zo. Era olwo sijja kulimba nti nnyinako yadde layini gye nawandiika. Naye nga ate nawe oli muwandiisi wazo? Ndi muwandiisi mulimu ze twawandiikanga nga tuli wamu. Nempandiike ku bitundu ebyange eby'omukyala naye n'awandiika ki? Ebitundu ebibi eby'omwami. Kati ne tubigatta n'omuyimbiramu n'aderezaamu ebibyo. Kasita kubulya tayito gye mugenda okuyimbako ng'owandiika n'omutwalira n'agamba kati eno layini gijjeemu kati eno teekamu. Oluyimba luno lwavuga nnyo maama nnyo ddole y'omwana lwavuga nnyo. Paati gye wayimba n'owulira nti ng'ekunyumidde ng'ate naawe owulirira ddala nti ngiyimbye ne njijjayo? Zonna naziyimba ne nzijjayo naye nze ku lwange gye nawulira yasinga okunnyumira nga nze ndowooza yeesembayo. Egamba nti kale nga bonkalubiriza bbayi mugende mu byammwe naku y'ekikazi bw'etyo leka nkulindira olinoonya embazi nga nange ensirika olyoka omanye nti kiruma mu butuufu wandibadde oyiya nga nange nnoonya okumanya siteera bwasula.
yasinga nze okunnyumira zonna zaanyuma naye nze nga nze bwe njiyimba mpulira bulungi. Stella ali mu mbeera ki? Stella gy'aliye Stella gy'ali ali bulungi akyaliwo. Ekikwewuunyisa nagenda okuyimba olimba olwo nga siina Stella. Nga tolina Stella? Wali ukyali mwali mukyali bato? Ali simulina. Ali simulina. Kati wayiya buyiyi. Naye nanti nemzaalayo omwana kati gwe bandibadde bayita Stella. Naye ze saamutuuma Stella. Lwaki? Namutuuma linnya dda ate era yali muwala yaddirira ku luyimba olwo naye saamutuuma Stella. Bannange. Naye nga luyimba lwakwata nnyo lwakwatira ddala kati amasaati gyagawanika wagenda n'ogaleeta baluyita Gologosa. Oyo Gologosa ati tali mu Stella. Nedda nnyabo. Gologosa agenda atya? Gologosa wuuno wano mulina. Gologosa agamba zomanyi sifuluma mu nju n'enkuba alivansireka mwana wattu kunnoonya. Obwo obuyinza bw'oyolesa bwali bwa mirembe giri byolowooza byerabire. Guno omulembe gwa kukola abogayalira ensi kati ne banno bakyewuunya. Oyo ye Gologosa mwe muli jangu ggondaga amasaati wangange gy'ogawanika. Sekanya byokoze ensanyuse. Bakuyambe bw'olina effujjo. Nze ajjayo ebisaati by'essaawo. Nakola kinga wanzije waffe tetugenda wala. Oyo ye Gologosa. Weebale nnyo maama. Mwakolanga mutya immwe mu kuyimba kwammwe okusabika? Ensabika gye mwasabikangamu ebigambo. Mpaka nakati n'omuntu akoze asobola obutategeera kye mwali mutegeeza nga ku mulembe guno tebasabika. Olinayo abavubuka bali ku mulembe guno abayimba kati abaali bakutuukiriddeko n'agamba maama njagala kuwandiika luyimba naye ekigambo kiriwo ekiti bakisabika batya nsobola okukituusa mu community nga tekiwaawaaza bantu matu. Sina n'omu yali akingambyeko. Ennyimba zo kati abaana abagezaako okuyimba oziraba? Ziraba. Ebigambo biro biba bikubawo? Mbiwulira. N'ogamba bayiwawo buyi kyova olaba nti teziwangaala. Kituufu. Omuntu wakiwulira olwaleero nakiddamu enkya olulala aba tayagala kiddemu kuyita mu matooge. Ne Katikkiro yakyogerako jjuuzi era. Oyinza n'okuba ng'oli awo otudde oba otudde n'abaana bo oba abantu bavunaanyizibwa batyo ogenda okuwulira oluyimba nga lukwesiwaza. Ne kati zino omuntu omugaddole w'omwana n'amanya ddole w'omwana ki? Tewali. Twakubanga oluyimba twagendanga mu bivvulu. Abaana bonna ne tulanga ne tugamba nti buli mwana alina ajje n'eddole we bagenda mukanika. Abazadde ne bagulira abaana biddole. Ne baleeta sho yona ng'ejjudde biddole babbebi basitudde biddole byabwe. Bagamba nti bannange muleete biddole byammwe mwami se batagenda bikanika. Abaana ne bajja n'ebiddole. Ekiseera bwe kyatuukanga ng'oluyimba lutuuse baawanikanga biddole byabwe waggulu mbu bagenda bayigiriza bwe babikanika. Kati omuto yasigalanga amanyi ddole w'omwana bamukanika nga yanyumiddwa n'ayiga n'omukulu naye ng'ategedde ki emesegi ye gyeraga. Olowooza ki ekisinza okuleeta obuzibu bw'ennaku zino muki mu kubanga abaana batandise okumansa ebigambo nga bwe baagala abayimba? Bannange simanyi na kumanya oba lwakuba nti kati music yafuuka nnyo nga bizinensi. Yali bizinensi teyasooka kuba bizinensi. Ffe twasooka kuba ndowooza talent nga yeekutawaanya ng'oyimba ky'oyagala ng'owulira oyagala era nga ne bagamba obugambi nti nno ojja kubeera muno naye nga tofuna musaala naye nga bakutadde ku stage ku program nga kwoli ng'obeeramu kasita ofuna ekyokulya era abaana babeerangamu mu group naye nga bafuna kale akasente akatono naye nga ekisinga okuluma ne baba bakuwa omusaala naye nga ku stage togenda nga kikuyisa bubi. Ffe twalinga twagala bwagazi ng'owulira oyagala kuyimba oba ofunye oba tofunye. Ebiseera byammwe maama walingawo abayimbi be walabako ne bakugamba nti ono omuyimbi bamututte butabika? Olw'ebiragalalagala? Biragalalagala. Simujjukirayo. Tomujjukira? Simujjukirayo. Kuba guno omulembe bali mu zi rehab empitirivu bateekawo kati neza private jjako eya gavumenti gye babakuumira. Bagamba music abaleetedde okwekyawa. Lwaki?
taliimu ssente bateekamu kinene bajjamu kitono abantu bawulira oluyimba olunaku lumu tebaagala kati abantu bakole ki abantu tebalina musango kubanga oluyimba bw'oba oluleese nga teruliimu kiyigiriza muntu era bw'anaaluwulira nga lulekaawo me waliwo oluyimba lw'oyinza okuwulira nga ne bw'oba wanyiize bunyiizi n'omwami we waka ng'ogenda n'oluteekako n'otula n'oluwuliriza ne lukubuulirira ne weekuba wekka mu kifuba n'ogamba wayiga oba mbadde ngenda kusiba migugu kambiveeko kuba music w'ennaku zino abaana abataddeko pressure y'amaanyi sente kati ate bazijja mu bivvulu ng'akoze ekivvulu ekikye tebakyaba bookinga music yafa UPRS tebasasula leero ndabye omwana ataddeyo gundi ani Wizo nga bamusasudde $23 mu myaka 10 mwe UPRS basasula maama ndowooza abamu basasula naye nze tezirabangako kamesagi tekapopinganga ndi memba waayo kubanga ndi registered mu UPRS message ziyinza okujja oluusi nga bagamba ati ateweereza endagamuntu ate kola otya naye ebya ssente sirina kye nalinda byadde omutwalo ogumu naye bapostinze ne ankansime naye naapostinga nyimba zonna nti naye ssente ze zimu zaafunye kati yino ngaazifunye nze sizifunangako naye nga maze emyaka egisukka ndowooza ne mu myaka nga 8 nga oli memba wa UPRS myaka nga 10 ndowooza kuba neewandiisa ne covid tannaba kujja naye sifunanga yadde $10 naye nga bammanyi era bannina nga n'ennyimba zo tewazitunda ozirina nzirina ezange emunayenzi ate nze natunda ku nnyimba gezo tewazitunda saatunda nnyimba mukama mulungi kitegeeza ennyimba zo gye ziri olina YouTube channel mami yaliwo ennaku ezo naye bayafunamuko obuzibuzibu naye nali njirina naye era nali njiguddewo lwa bintu bya kikanga ekyo kubanga kati ennyimba zo ziri registered ku gundi yonna kuki ku oba Spotify ng'ofunayo kasente buli muntu wawuliriza tewali kyokka tebayinza okusanga nga waliwo eyaziteekayo nga ye afuna naye kati omukulu yaŋŋambye twabadde naye n'atutegeeza nti lwaki yabategese ku 31 Nyombi Tembo Honorable n'agamba nti lwaki yabategese ayagala baddemu bakuŋŋaanye ennyimba zammwe waba waliwo omuntu eyabba kuba waliwo abaazibba edda bo ne bafuna we baaziwandiisa edda ku mikutu Spotify ebasasula kati balina okuddamu bazibajjeko bazikuŋŋaanye bagambe nti ennyimba za Mama Harriet ziri wano nti Mama Harriet olina okumonitoringa ennyimba zo bwoti ne bwoti ofunemu bwoti kuba kati mwayimba batandise okubanga ate waliwo ababalyamu baatulyamu dda nnyo nno nga temubimanyi tetubimanyi kubanga ennyimba ezisinga zonna ziri ku YouTube naye ffe tetutwalangayo oluyimba nalo temuteekangayo oluyimba nalo ku YouTube lwoyagala olufunayo ate nga kituufu kazibeere ez'akafeero zonna eyaziteekayo yafuna ssente anti balina bbi mujjako era shobo eggwa mulina okulaba nti Honorable ensonga agiggusa buli muntu asobole okuba ng'afuna akasente ke ku akawunti ate nno kubako kajja direct abasinga obungi tewali yali yeetereddeyo nnyimba mwena namwe mulaba ndabi twekanga neekange nga gyeziri kati maama buno obudde bwonna bwe mumaze nga temuyinaawo shows nva ku bino nti twaddamu ne tulaba nga bategesa omukulu Sebatta n'abalala ne bajja nga batandika okubeera nga babategeka mpolampola okufuna kwako akasente lino ebbanga lye tumaze nga tetubalaba mubadde muyinayo gye muyimbireeyo n'ogamba nti no bamubuukinze wano bamwekase tuba tukola oba mukola tuba tukola lwakuba nti si buli wamu nti nno ekivulu bagenda kijanjawaza nnyo 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 kati oyinza okugenda tukola lusi ebweru wa Kampala tukola mu bibaalabaala ng'ebyo kati nze nsobola okukola nange obwomu nkola nkibaala ng'ekyo oli naga njagala naku bwe ruti mbeerawo ne live band njagala jjo okole ki otuwemu okyalire bandi yaffe kati bandi eyo ne bayimba nange ne banga nti oba ssaawa nga 5 oba 6 naawe goddako anti kati ndi Kasanda ndi luddawa bingi kitegeeza okyali mu service maama emwendi kati wiiki ewedde twali side z'emubende eyo
naye twaliyo ffenna ku olwo matendo yonna yaliyo kale naye nze nkola ebyange nange oli bw'abanjagadde nzekka oyimuka nsobola okukola bw'aba njagadde ne muzeeyi era nsobola okukola bw'aba twagadde nga gurupu yonna matendo era tukola ki kisinziira ku busobozi bugwa twagala kubanga bw'oba oyagala nze nzekka sente endala ne matendo yonna ndala ne muzeeyi matendo yonna eba nnene kitegeeza omuntu aba apangisizza bandi nnamba n'agisitula mbeerayo nga nkola tubadde tumanyi nti mwawummula dda kati babajjeeyo bujjeeyo ne bagamba nti nno maama mugikomeewo mudde mumuwe ku bantu omuziki tukola nkolera ddala nnooza ebyange naddala ebyange ebyomubyo kitegeeza omuntu bw'abeera ng'aliyo ng'ayagala kubuukinga you are available era ne ku Lwokuuna ngenda kyotera maama ng'oli busy olwo ndi busy nnyo oli busy maama okusinziira ku kiriwo mu ndongo oli busy nabimutano nina gyendaga nina akatabo kange mbeera ne show zange ne manti nga nnaku z'omwezi bweziti ngenda gingi nnaku z'omwezi bweziti ngenda gingi toyina management sirina nnyo kiri awo kuba abaana bagikaaba abayimbi abato bakaaba management naye managinga mpozi nga ndiba mufunye bufunye ategeera kitegeeza omuntu wakkubira essimu gwe okwata direct tolinaako makoonako okay takuba gwe ninawo kale ng'omuntu omulala naye nga ye tayingiramu ebyo kati ye anyamba kuba n'abantu oluusi abatimba omuntu nga tebamubuulidde kuba oyinza okuba nga oli wano nga baakutimba ekyotiro baba bakutimba emitiyaana bulungi nnyo ne bakuteekako ne bagenda ne bakola drive n'ennyimba zo ne bakola ki ne bazikuba naye nga ggwe tomanyi kati ne babanga beeyambise ne baleetayo abayimbi abalalalala ne beeyambisa erinnya ne bayomba abantu nti bamulanga n'atajja bamulanga n'atajja gwenga gwe kikwonoonera erinnya kati ate ye oli aba akozesezza erinnya lyo n'afuna mu lukujjukujju kati ninawo annyamba mu nsonga ng'eyo kukwata abo kati gwe n'okolanga oba gwe watimba wamulaba oyogerako naye nti ye oba nedda okay so ennaku z'omwezi 31 lwe tuliko tugenda kubeera mwataakulaba bakadongo kamu bonna abayimbi bo abalungi abo ennyimba ezo enseneekerevu ennyimba ezirina message zonna ogenda kuba nga oziwulira ku lunaku olwo abantu bawulira nga olunaku lumu honorable lwe baabawadde balunyo lwe baategese terumala bo balabanga mmwe be baawadde ennaku entono tisinga baabakoledde festival ng'eringa ya nnaku 3 nti bwe tuva wano maama Aliyeti najja nti babateeke ekkololo oba naye nga maama Aliyeti agenda kujja ayimbe nga teri amupapya abantu bamuwulire bakwate omulala naye ayimbe nga tewali ku papa kuba kati abantu bagamba ogenda kujja obakuba ennyimba 2 basigaze ennyonta oba mwagadde kudda muttuwa nnyonta tutegeere nti ennyimba z'akadongo kamu z'amaanyi kijja kusinziira buli muyimbi ajja kuyimba amalayo kyensuubira puroguramu ejja kuba mpanvu waliwo saga eyaliwo maama eweddeawo ku bantu b'akadongo kamu eyajjayo n'omukulu gwe twali tuludde okulaba omukulu Segamwenge ng'anyiize nnyo n'omukulu Sebatta era naye ne Mamuli Katumba omwo banyiiga nnyo omwana yavaayo n'agamba nti ku mulembe gwammwe Mamuli Katumba yali mukaabya ne Sebbaale ne Katumba Mamuli yavaayo yakola interview namulaba yavaayo n'akyogerako abaali banyiize ne Mamuli yavaayo n'akyogerako omwana yavaayo n'agamba ku mulembe gwammwe tewali kye mwekolera abaana ba 2000 abayimbi bano mpaka kati we tuli olwaleero bingi bye bakoze mu ndongo okusinga mmwe teri muyimbi wa Uganda okuva Uganda lwe yali ebeddewo nga yakola bulungi nkiddamu mu kamera nga yakola bulungi okusinga abayimbi ab'ekyasa kya 12 taliiwo. It's on record. Both locally and international. Yagala ondageyo omuntu nti yayimba dda naye ayina amakage gagali ku lusozi buli omu agamanyi
ng'olwaleero njagala otayipingemu Eddie Kenzo's House, Bebe Cools, Chameleone n'abalala then oteekemu Dani Mugula oteekemu nedda ne bwaba kafeero nti bafudde nedda ssebo awo tetugendagendawo siwe gwe kuggwe kyali kitya? Nze nno nkubule sirina nnyo bwe nakitwala. Ewe kirikaawo? Nakirikaawo olw'ensonga nti ojjukira kyensoose okugamba nti ffe mu kutandika endongo teyali bizinesi. Kyali kitone nga kyekikola ki kyekitutawaanya nga twagala bwagazi. Yakulaga abantu bw'oyimba. Tetwasooka kunoonyaamu ssente. Era okutandika okunoonya ssente mu ndongo twakatandika. Kati juzi wano olwani abalabula kati mutandika banne ofunamu ssente. Ensindo zanga bwegenda ekyuka. Genda okulaba nga mwana yakubyeyo akayimbayimba awo nga baga nti ali bwati ne bwati yagula kino yazimba kino yakola kiri. Twafunangamu kale ekisaanidde naye nga si ekyebiseera ebyo ng'omuntu osobola okubeera n'ewuwo osobola okubeera n'akamotoka osobola naye nga abamu si ffenna abamu abakulu abamu nange sijja kwejjamu kale naye nga si kyoyinza okugamba nti kati Harriet kakati yakola kino kakati alina kiri nga bwoganga olio eyayogera bwe yagamba nti bo balina amayumba agatemyanga abantu biki ffe ate twali tunatuuka waawo. Ogwo omulembe gwaffe tegwali gamba mwe mwasetinga peesi ya music mwalina okubeera ne mubawa ekkubo abajja bo basanga kati batandise kyakufuna ssente kyobeera ne talenti n'ofuna ne ssente. Era mulinga bannakatemba bakato batandika bo tebaagala ssente. Kakitone kyekikutawaanya nga ne bagamba nti ojja kufuna nga transport na lunch naye ng'ojja n'okola. Ate bo kataatu akugamba nti ne ssente za stage nga be bazisonda okola ki okuzannyirako naye nga bo baagala kuzannyira. Nga bayinza n'obbagamba nti mukole tugenda kugula generator. Tetulina generator etutawaanya. Teno safari gye tugendamu ye Masaka tugenda kusonda generator. Ne mukola nga mukimanyi nti tugenze Masaka kukola naye tugenda kufuna musaala tugenda kugula generator. Ng'ate muli basanyufu. Ate tuli basanyufu era nga tuli bamativu. Era ne bagigula n'ebeerawo tumanya ekyo tukimaze. Naye mwenna musiŋŋana. B'omulembe guno bayinza okuba basinga ssente mu basinga nnyimba kuwangaala. Ekyo kituufu. Ennyimba zo bambi ezaffe. Enzo ziwangadde. Ne bw'oluwulira kati oluwulira ng'olupya. Ng'omanyi ekitegeeza okuba nga oluyimba luyisiza myaka 25 naye nga nakati lwolyako. Temuddanga mukubayo nnyimba ndala. Zizze zibaawo naye ogattamu enkadde n'empya kati enkadde ezasooka yakufulumya nnyimba mpya. Tulina nakyo ŋŋamba nti fulumya oluyimba olupya lwaki nga n'enkadde zikyannemedde onyina ne zesimbangako nga nazirikodinga naye nga ne ku stage siziyimbangako. Oluusi ndaba abaana abo nga bali ku TikTok nga baziyimbamu bambi naye nga pozi n'olwo Kyengamba abaana bano banoonyereza kati ate obwo baalugjeewa nga nze lwanva dda mu bwongo nga tokyalujjukira naddujjukira. Muyimbi ki ku mulembe guno gw'olaba maama mu bawala n'omutunuulya bw'oti n'ogamba omwana oyo ayimba bulungi ayina talenti mu bawala abapya bano abawala abato abaliwo ekikulu gaba kadongo kamu oba bonna naye bano abeeno balaba batali bakadongo sitera bamanya ensonga lwaki nsoose mu bakadongo kamu olabaani oba ababbandi kuba bo oyinza okuba obalaba abayimba bbandi. Sijja kulimba abamu sibamanyi. Omanyiyo omuyimbi ki maama mu bato? Mbawulira naye nga kale oluusi ennyimba zaabwe sizigenderera nnyo. Amanya ngawulira kati nga bawulira nti Rachel Namiiro nga bawulira nti ani ono Namukasa Bettina Namukasa mbawulira bayimba bulungi abo nabo kubanga ye Rachel naye manyiyo ku ennyimba ze Namukasa manyiyo wakati abaana bana bakadongo kamu abawala abato tebettanidde nnyo kadongo kamu munnange bali mu bbandi sirabawo bakadongo kamu sirabawo nange bapya bajja bayinza okuba nga gye bali eyo mu groups endala eyo munda nga tebavuddeeyo mu feesi bantu bamanyadde mu banoonyaako naye sibalaba era buli muyimbi gwonga nti ani muyimbi ki era gwendaba aba waddako abaana tebettanidde nnyo kadongo kamu nobanoonyaako bano abaana abajenzi bano babanoonyaako mmwe tebatera
simanyi lwaki naye ng'ate nze mwattunzi omwana bw'abanga ntuukiridde nze nyina ennyimba nze nsobola n'okuga nti olwo lutwale oluddemu bambi kasita oba ng'oyimba bulungi ojja nga bwakuyimbiramu bw'ati owulira nga kubanga nze zonna zenyina sizimba ku stage so odduwa omuntu n'omugaa aludde kasita aba ng'ayimba bulungi nga tajja ddoonoona bwonoona waliwo omuntu okuyimbira oluyimba lwo n'alwonoona n'aluddamu n'alwonoona bwe mula nti ayimba bulungi ajja ddusobola oddumona kitegeeza asooka kuwaamu sampa awo tereevu tomala gamuwa luyimba lwo kubanga si buli muntu nti muyimbi ate mwana nga okuyimba tebakuyiga tebakusoma tebakulimba kati nze nakusomera tebasoma kuyimba ne bujja wano nga tolina kitone ne bakusomesa okuva ku nkyapa kabudde omwezi ne guggwako nga ekitone tekiriimu era bw'oyimba bakuwulira nti opanga bipanga ogeta bugesi naye omuntu alina ekitone ayinza n'okubanga mwana muto ng'oluyimba lwayimba sirulwe naye ogenda okulya nga ayimba bulungi ogamba oyo omwana ajja kuba muyimbi oyo olinamu abaana abayimbi tewazaalamu yadde ayimba simwagalamu lwaki ne Morini Nantume yagamba tayagalira ddala mwana we kumusanga ng'ayimba saagala mwana akwata yadde ku microphone eno yadde kawaya lwaki ne gwe nalina omulenzi nali ntandise omuyigiza ali ayinamu ekitone ng'ayagala nnyo okkuba ebivuga ne mugulya ka keyboard n'atandika okkuba keyboard nga tandisukiriza awo alinga ndooza mu P6 P7 naye bwe natunulamu ne nga n'obimujja omwana ngenda kubanga nze mweyonoonedde keyboard nenjimujjako era teyagiyongerayo mu maaso yemma lwaki owange ebizibu biri mu ndongo ebizibu biri mu ndongo maama n'omutabani wange yadde nga mbaagala kuba munnamawulire ne muganja kumuttira bwerere takikola nozookirabye waliwo omulimu emboozi taddamu nozinyumya wendi waliwo omulimu nga gwe wagubeeramu naye nga byogulabiddemu tobyagaliza mwana wo naye nga gwali omaze okiyingira tokyakifuluma kati nga toyagala mwana wo akole ki toyagala mwana wo yadde asinye kati gwe ne bw'olaba mwana wo ng'ayimba omutima gukkuba saagala te n'okuyimba nabo ekirungi tebaagala tebabimanyi beetanidde nnyo okusoma kati amanyi mwana bw'oba nga asoma kubanga asomye alwawo okulowooza bino kugira nga ekitone alina kyamaanyi nnyo nga kimusika naye bw'aba takirina tabifaako bizibu kimaabi walaba mu ndongo kuba kati nze njitegeseeko endongo ebizibu byemmanyi mu ndongo tebyenkana naawe byolabye kuba nze nagitandika jjuza myaka 5 emabega ogitegeka endongo kyenjimanyi kyokka nange weetaano emabega njitenda ate olonze kati gwe oyinza okukkiriza omwana wo ku myaka 5 egyo gy'ogimazeemu kati ne bwaba mukwano gwange kati naŋŋamba ali mu kutegeka kivulu si muyimbi siki naye aleeta ssente ze aŋŋamba mpaayo omuyimbi mutegeke soka ne mutunira bwenti neŋŋamba o baaba kati ate kusaidi yammwe abategesi endongo eyinza n'okusala ku myaka oba obadde oyinayo emirala nga 2 oba 3 mu maaso eyinza okutoolako 10 n'eriteeka wali maama ereeta ebirwadde wammanga ebitalina ddagala kansa puresha sukaali ngebakuba siri mutegesi naye ng'ebizibu by'endongo tewali muyimbi abyagaliza mwana era buba busoberwa nnyo omwana omuleka n'omuga nti kale naawe tandika obeere mu bidongo buba busoberwa ne bannange nze sisobola sijja kulimba ate nga saagibonaaboneramu nnyo nga boga nti neva wano nenzira wali neva wano nenzira wali obedde awantu wamu mbadde awantu wamu naye era ebizibu ebirimu mbiraba n'ogamba ndayira era nzize mbiraba Okay, ennaku z'omwezi 11 September, Grace Nakimera ali ku Serena Hotel Kampala mitwalo 15 okuyingira kosa obukadde 3 emmeeza ey'abantu 8. Bookinga emmeeza yo mu budde weewale okugula ku last moment because abasinga obungi mugula emmeeza ezo mu budde nga buweddeyo ate ne mu complaininga. Hijab Nation ya nnaku z'omwezi 28-29 omwezi ogw'omunaana. Mwe abagenda okubanga mu exhibiting ebintu byammwe namwe mugule emidaala nga bukyali.
nziramu okutegeeza nti ndi ne maama Harriet Sanyu mwenna gwe mwate n'abagenda okujja bannange nga 31 bendiko wano ndi ne maama Harriet Sanyu agenda kubeera ku Sheraton Gardens ennaku z'omwezi 31 ne banna abalala ab'akadongo kamu. So buli luyimba lw'akadongo kamu gwali eyo waluteeramuko omwana mutuule waka ne muziwuliriza ennyimba jangu kati olabeko bwoti ku maaso go nga tebakunyumiriza abayimbi wadde owulira obuwulizi nga bakugamba kuba basinga temubalabangako kati gwali eyo nga kadongo kamu tomwagala maama wa mwagala gulira maama tiketi waliwo ekifo ku mmeeza osobola okugula ekifo ku mmeeza osobola okugula tiketi ya ordinary naye bannaye mugula tiketi ng'obudde bukyali ekyahapeninga ku muzeeyi Ssebatta tekibatuukako omanyi ku muzeeyi Ssebatta abantu abasigala ebweru baali basinga abali munda obungi ku Serena olimba n'alabako abantu nga bakaaba amaziga nga baguze obanga ziweddewo ng'ebifo bijjudde nga balina omuze Abannayuganda baagala nnyo ganja ggula nga ndi ku mulyango anti nze gye nali eri back stage saalaba nnyo kiri ku mulyango nasemba okuyitawo nga baliwo layivanga wano n'eri naye abantu baava mu byalo baasula ku Serena baabaleka ne basula awo wabweru mulungi kati bano abajja obuzibangulira ku mulyango abo bo tebalina we baayita kuba tiketi zaali ziweddewo kati saagala ku luno kyapeninge kubanga kuno togenda kulaba muzeeyi Ssebatta yekka abayimbi bangi muzeeyi Ssegamwenge yayimuse nange muzeeyi Ssegamwenge bukyangambawo nakamulaba omulundi gumu ku stage lwaki takola bivulu talabika kire ekivulu kyabatayagala nakamanyiiro kikandoza teyemolerwako kyemba ngamba namulaba twali nakivubaawo ekivulu bakiyitanga kadongo kamu abeewo ndowooza muzeeyi Ssebatta yasitula muzeeyi Ssegamwenge najja naye omulundi ogwo bukyangambaawo takolanga ku sho kati gyali ku Sheraton abantu bajje bamwerabireko bannange takuba ndongo ennyimba yazirikodinga nga nadde eri n'atuula oluyimba lw'abaana mulimu dukola mu challenge ensi tekungulwa kati bwe mubanga mulimu dukola mu challenge maama walwagala naawe omwana jangu weerabire ku muzeeyi Ssegamwenge mukama akuyambye ogenda mulabako lwaki oba togula tiketi ate obusente butono bwe buti kuba zeeyi bakadongo kambona nga basitudde ne batusaba obwo obusente ne tutajja tebozi zo zikyaliwo tebo bamuyita Sepiria mwami Matiya Luyima ne Nakakaawa gyebali ne koloneri waabwe ne koloneri agirako butidde ate jjukira kadongo kamu ekirungi kyanyuma bayimba bwe bazannya kituufu kyayimba wano kibazannyamu wali nga bwe walaba sho ya muzeeyi Ssebatta bwe yali mukyala Kakumirizi ne Matiya Kakumirizi gyebali mukyala Naggujja oba olumanyi nalwo gyebali Kathleen Namatovu bambi abayimbi bangi buli muyimbi owa kadongo kamu g'oludde okulaba baba mulabako baba munyumirwako bonna gyebali gyebali so kati njagala kumpaamu kapera ka saakasi nno ndudde omuyimba naye Ssebatta ojooga maama yatuleeta abamu kijja kusinziira naye Ssebatta ojooga kagigulawo omutemi ejjinja obwedda ndi wali emmanganga weekaliisa mbalaba ebyenyi siboleka kubeera wankwe babbaffe lwaki mwefuukuulanga onfudde atagasa olimba namenyekera ky'okuzaaliranga z'omukazi ow'abaana saalongo oyinza otya okungalabanja nojja ozimbira amalaaya nga nze onsudde eri nga kikekenke saalina wakuzaalazaala gwe waŋŋamba nti nnojja kuzimba nange kwe kubaka ennywanto buli mwaka nekuba okuyonsezanga kati ku saakasi ono jjaddi bw'otakayimba ngenda fuluma ako bw'otakayimba maama nja fuluma Sheraton tulina obuyimba bwaffe obutuleeta ddole y'omwana ku saakasi ewuwo osakasi ono jjaddi ne Naabawanuka ne Saamu wange era balunywa ngenda kwogera naye nti abantu bantumye maama ayimba ennyimba bwe ziti bazaagala maama oyinza okuyimba ennyimba zonna otayimba saakasi ne Saamu wange ennyimba nnyingi bw'onoovaawo ngoga nti ne Gologoosa bw'onoovaawo nti ne maama Mirembe
Ati zezanga naziyimbye nakugambye nti singa bakoze festival zokka zisobola okumalayo program noga nti okuva lwakubya olw'eggwanga paka lwebakuba olw'eggwanga oluggalawo kubanga zo ezisinga zirimu emizannyo ate nyingi ate empanvu nemwe enyimba nga mwayimbanga mpanvu maama kiki message esobola okuvaayo bulungi nga temupakuka temulina kati abaana bayimba za dakiika 2-3 naye oba oyizeemu neddakiika emu waliwo yatuwa olw'emu mwayigamu ki bwe batyo batuli bubi maama batutwala omusomesa alina okugira obudde tosobola kuleeta bigambo 3 noga nti omuntu agenda kufunamu ekyokuyiga olwo onooba obuuliridde kyonooba osomesezzaaki maama kana kayimba kasaamu wange gwe wakewandiikira edda mukulu yakawandiika wakayimbye omukwano akayimba ako okalaba sinze nasooka okukayimba naddamu kadde akakayimba kafuluma mu gyekinaana nange nali nkyali buto nga nkyali waffe kaddamu buzzi kaaliyo gye kali akakadde nnyo baakayimba kafuluma ba mu kinaana mu mumeka baera ne muzeeyo omuli abo abaayogera agamba oluyimba lwafuluma mu kinaana oba buli emu gyekinaana naye edda ku budongo obutaali bw'amaanyi obuuma kati balaba nga kakola era ndowooza mu biseera ebyo nange nali nkyali muto naye bwe najja ne twagala okaddamu mu bivuga ebirungi si lwakuba nti luli lwali terwanyuma naye olw'ebivuga ebyali biriwo ne tuluddamu mu ddoboozi eryo lyowulira eryange naye waliyo akalala akasooka bo mwabamanyi abayimba kali akasooka anti be bo muzeeyi n'omukyala bamitanga Pros mukyala we yaliwo era ne ku kyekinaana muzeeyi omuyise nga takadde wa muzeeyi kati gwe badoga nti azaliddwa mu 9 asune suuti n'ogamba ku Serena ndoza yaliwo nga yali baakayimba babiri kati nze nenzijanga ddamu buto envuunula bibya n'olyokookawo omukwano kasituka nga oyinza oga nti kafulumye bufulumi bupya ne maama mu kuyimba laavu oli bulala wayimba saamu wange sooka okampeemu anti bagamba nti akuddira mu luyimba taluwoomya naye nze naluddangamu waluwoomya maama nze mbadde simanyi nti waliyo akalala gyekali mbadde simanyi gyekali naye oyagala mu maama atuwemu saamu wange naye nga waliwo atamumanyi bano tebamumanyi ab'omulembe ngani atamumanyi banna kasana kabereberye tebamumanyi olwolimba egenda fuuka ngombo mu maka nga lwerwaniriza abaami bafeka emikwano giba gyakabisa mu kyekyo nange nkyerabiddeko kubanga ekibonyabonya obulamu bwange mpulira nkwagala maama ekinsagambiza nze obudde okukya ate era nenzibya mpulira nkwagala kufa simanyi kwe kivaayo mukwano wankola ki tekamala saamu wange akasana kabereberye oyongerezaako naye agenda okusibwa 3 mu lumu omwezi guno bambi simanyi kyolinyumiza kigenda okubeerawo kikambwe bantono olaba nange agenda okubeerayo nange nyinamu ennyimba ze neesunga okulaba nga nduddo ziraba ku stage nga luyimba ki ennyimba nnyingi ez'abakyala abayimbi kati ngaoyo omukyala Kakumirizi ne Namatovu abayimba mukyala Naggujja aliwo omukyala wamu n'omuganzi engoye eziizoyoza baffe bwana abazaalira kusima egula ennyo gangi kati ezo nze nzeesunga kuba nduddo ziraba nga balyoka beeso era nange nabagenda ku stage ndooza nja kubeerako mu audience nga ndaba oyo gundi eyayimba abufumbo gundi nantume luyimba ki abafumbo basanamu enjawulo y'abafumbo Rebecca Namale ne Justin Nantume beba oligino baalwo nantume agenda bbaayo ajja kubaayo manuma mumumanyi agenda bbawa performance 3 mu lumu mukeere bannaye mukeere ekyala weewalugula tiketi ku Sheraton weewalugula tiketi ku Sheraton ogenda kukaaba gula kati
ng'obudde bukyali bookinga kati ate ekiraba ofuna tiketi keera kuba ate era waliwo abagula ku miryango olwo ne bayingira mangu kati mugenda okujja ne tiketi zammwe nga temuyina bifo kyova mbadde nga nti Sheraton nayo ntono Gardens ntono okusinziira ku bantu benda babagenda okubeerawo maama naye nedda Gardens kaleko okusinga munda Serena ye yali entono enfunda munda naye eno nze nabanga wagazi naye abantu bakadongo ka maama bangi anti balwawo okugenda mu bivvulu kituufu tebalinayo bantu baabwe babayimbira muba temuliiwo kati bwe bababuulira nga muzze balaba kundaba kuki kituufu tulwawo ne maama Namale bagambye agenda kubaayo Adija Namale yakubuzeewo gyali batugambye maama bagenda kubeera nga tebamuzimbira ennyumba tooza tebagigula buguzi bagigula yaggwadda bamuwe n'emizigo awo emizigo sinamanya naye nga yennyumba bagigula honorable yabitugamba awo nze namulabanga nnyo bambi nange nasanyuka banze mabegako nali nagendayo ne mmulaba mukyala Adija Namale oyo twagendayo naffe twasituka nitugenda mukyala Mariam Ndagire ne Joanita Kawalya ne Bajeni Nakachwa twekunga abakyala bangiko netugenda nitulaba Adija Namale oyo yali awo ebuwama nasanyuka nnyo n'akaaba n'amazigo kuba yasanyuka twali takisuubira tetwamulaga tumutwalira ku bintu kibadde kiyiseeko emyaka emabega nga 7 nga tannaba bambi bamukubye surprise nnene kugambye ne bamukomyawo ennyimba zolwo ne ziyuka ziddamu ate omututo gwamu anti kyekiri singa nti baali bazikuŋŋaanya mangu kati singa maama oyo naye akasente ke kagendayo ku akawunti naye kati tusaba honorable ekyo nakyo abeere nga akikuŋŋa maama kunga twesiibule nkunga abantu mwenna bannange bawagizi bakadongo kamu yonna gye muli ne bw'oba ova Masaka ne bw'oba ova Mbalala ne bw'oba ova awa mujje ku Sheraton bannange ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno gwennyini ogw'omu7 ye lugenda kubeera lwakumeka lugenda kuba lwakumeka lwakutaano 31 anti kyo zitera bbaayo lwakutaano lwamukaaga lwakutaano ogw'omu7 lunaku lwakutaano mujje bane mu Sheraton Gardens mulabe endongo gye bayita Semadongo bakakundiiru munyumirwe abayimbi bamwe abedda bonna be mwalabanga be mutaalabako naye nga gye bali ng'ennyimba muzirina mu mayumba naye nga ogamba oba ani yayimba oluyimba luno oba omusajja oyo yafa abamu gye bali era tugenda kubeera nabo Kayanda Mukabya jangu ne Kayanda tukoyo okulanga ku stage we katwagala Kayanda akyaliyo gyali aluyimba gwe yazanya naye mu oluyimba Kayanda olira otya ku sowaani yange amuyina kati kunajje naye ate kyabuli wajja tamutuwa tatuwa Kayanda naye ennaku zino abadde nga mupafominga kubanga naye nga mupafominga ayanguwa anti kati munaye kisinzira ku budde kati bw'okola ng'oli ku kivulu kikyo wekka ne gurupu yo si bw'okola ng'oli mu kivulu kigatte budde buba bukusalako munzikirize mbasiibule naye nga sinaba kubasiibula tuli mu kadongo kamu twagala okubeera ng'ate tuwagira abakadongo kamu okubeera ng'ate bambi tubakomyawo okuddamu okubeera ng'ate tubajjukira ennyimba zaabwe ennungi nnyo ezo eziyigiriza ezirimu ebigambo ebirungi okamala obukamazi so gwali eyo ng'obadde owulira ennyimba z'akadongo kamu naawe yazitwala nga sizizo jangu musheno otunuulire ku bantu bano be wabbira ennyimba weekube mu mutima ozikomyewo omuntu omuddize sente tebazaagala naye baddize ennyimba zaabwe nabo bakuliyetinge platforms ezaabwe muteese oba muteese oba wengayo percentage omuwadde oli mutwa bannanjoyinza kubba kintu kitali kyate kyonna n'okitwalira ddala abaana b'ennaku zino bakalu nnyo waliwo abaatwala olwange nga sirina mu ggwanga n'empulya bulizi nga baluzeemu nga lufuuse ekirala mu Kampala luyimba ki kyatutondera mpaamu akapeera tulabe amatumu ganjazikeke no bannyabo ayina omusajja n'atayina kuba ensimbi n'omusajja bintu bikulu byinzize nate okutangaaza bajjukidde nga tebandabanga nako tebakubira ku simu abaana Katonda
byamala kusajjuka ne balyoka bannoonya ne bankubira essimu nga tesirina mu ggwanga oligo wateekako ku WhatsApp maama tukunoonya naye nga baamala dde oluyimba balufulumiza luli eno olufuuse ekirala n'ab'omulembe guno balina ejjoogo naye nze atalumba muntu ene twabimaliriza kale maama tugenda kuba nga ate tubasiibula tubalinde ennaku z'omwezi ya 3 omwezi guno saagala kugamba nti omwezi guno gusigaddeko weeks imbale okubeera nga ate show yaffe ebeerawo gula tiketi yo mu budde booking emmeeza yo booking etegeeza ssente bannange si booking ya mumwa emmeeza egirako ebyokunywa n'ebyokulya bwe tutyo bwe bibeera nga ate maama agenda tusiibuzaayo oluyimba lwonna olw'akadongo kamu lwayagala ku nnyimba ezitali zize tusiibule tugende nga lwane byonna gw'oyagala oba mukyalo oba mwami muli lw'owulira ng'olwagala nga lwakadongo kamu ngenda kubasiibuza olwa mukyala Nakkulwa Rosette naye yali muyimbi wange nnyo nga nnyumirwa nnyo ennyimba ze ezisinga nzimanyi era ngenda kuyimbamu akatundu akasinga okunnyumira anti abawala abato bambi muyiga okunaaba ennyo bino ebiseera bya kalulu kubanga abakazi abakyafu abo abasajja babanyiwa babaliisa ebitajjudde amusuuza musuuka ne zimala n'omwezi nga nnyabo tazoozezza ate omukyafu bw'azaala obulawo mutandikira abasajja muyina ebizibu awunya olutunkutunku ate n'awunya olwayo n'agatta ebikookooma omwami buli waatunula nga wonna wakyafu nnyo lwaki bambi taakunyiwe bw'ayitako ewa Luusi nga wonna wayonjo nnyo lwaki wiiki taagimale ate nga abasajja baana batono akikenkuka dda nnyo ku kirungi kwafiira ayagala omuyonjo ennyo saako okumuwembejja ate omuwe bye yeetaaga kamukyala Rosette Nakkulwa senga w'abaana naye kankwatako nnyo maama nange ngenda kanoonya obaji tulina wano puroguraamu ya Naalongo Kitone y'abafumbo akayimba ako kakola Naalongo akayimba kakola maama kayimbye kale munzikirize mbasiibule mwebale okubeerako nga mutulaba ate gwe alina omwana intex za Kampala University zigendera ddala mu maaso genda awo Kampala University main campus erigaba bayina campus eruweero bayina branch eruweero bayina Masaka balina nejjindera ddala ku main campus egaba munzikirize mberekereze musiibe bulungi mweraba